tewali bujulizi bwe nalabye eggaba bulumiko keno tiyatta abaana sofa tebuliwo wow tebuliwo akatambi katusate ne kakoma kane batuuka akatambi keyazizaako nga baleeta baana mu ddwaliro oba wabirabye kale batugende nti awo kamera zaite zirabawo exactly toyina katambi kalagokero banga tekwaliko masannyalaze because oyina okumuleeta katambi nga n'omwana omuto omugamba who is that Adam that Congo. one That is Adam yes emboozi gye muyina y'abana abaaliwo bokka yenakulaba gwe watya oba nali mubataasa mutemu yali mulala nga nze kutaasa mujja kunyiiga muteringiyo okero bwemunagendera ku kooti z'abantu mutrying okero nti mufune obujulizi omulumika bamuteeke kalabba wali nkubulira omulamuzi anawo ensala eyo ku bujulizi bwe butyo ajja kufuna obuzibu ne international community why temwina babikola eri mu America essomero erina abaana libako CCTV camera nga zina dissolution ezaawo ggulu ennyo kati obutambi badibadde bumuleeta nga katunudemu nambwati baspecialist ne bajja ne bakulaga emunyeze nti zezino kino kyekino omulano yatunula mu kamera eno munye yenyini tekinologi nga yakugamba naye ono yaddaga bw'olaba ekyo kisawo kyaweese ekyo kyokero omulala omusajja ali ku boda oyokero nsawo ne poliisi yawadde omuswaza bannaye detective ng'oyogera ku nsawo omulaba ensawo eyo gyayambadde oyokero kati obujulizi n'obuleeta mu kooti omulamuzi oyo neera balooya bamuyambye buyambi badde balina mubuuza abalage any distinctive future mu kamera eyo gyayinza okulaga kooti eri ku musiba ku suspect ali wali nti olaba kino kyekisyo kino size ya face futures physical futures you get the point size ya face emunye amanyo bwaba asimayirinzeemu biki ono yoyo tomulane mu kamera naye kamera yabaddemu ekizikiza muganda wange omulamuzi n'amugamba is it zoomable n'agezaako okuzoominga naye nga olwekyo olaba nsawo kati obujulizi kimwe muli mukuleeta okero yali yeetaaga kooti marshal nkiddamu President Museveni obadde ogamba nti oli ssaabalwanyi ebbanga lyonna ate oli mulwanyi please court martial eruddewo this case must be transferred from Gaba to the military general court martial ebeere sorted out nalabye Honorable Munyagwa just a quick one Speaker of Parliament omukyala Amongo kye kyamuwaliriza okuvaayo n'awera neyekubira eno ti bannange mundekete munsibaako matugambuzi kundi isango obwa president ntayi sibulowoozanga nako sibwagala sibusembereranga nako nze obwange nkoma kubwa speaker n'ebyobufuzi biri active nkoma mu 2031 kiki kigenda mu maaso yejeredde it was a statement of redemption she redeemed herself from what yasudde akabbo k'ennyama embwa zimuveeko emisege but is she in the first place about these ambitions emisege owegisuspecting nti ekibbo kyolina kirimu ennyama yali ijja kumwambala ezo mwe nawulira rumors ezo eyo statement yabadde erina okuvaayo ate agiddingana ennyo mu transition muneke mu mitima gy'abantu n'embongo bw'abantu musango kuba na ambitions ojonoyize ku story ya Professor George Saitoti bwe yafa we Kenya. Let me tell you, transitional politics aba mubi nnyo naddala oba obadde n'ekifo eky'obuyinza ng'ekyo ng'olinamu ne ku ssente kasita olugambo lugwamubamu nti oyo naye ayagala oba mu bulabe bw'amaanyi nnyo kubanga enkoma 231 my brother ngategeeza gino muhozi bw'anajja nja muwagira oba omuntu yenna mwami Museveni gwanawandako eddusu gwe nja okuwagira ebyo statement agiddingana ennyo eke mu matu g'abantu. Answering. Is it a crime to have presidential ambitions? If she, I don't know whether she has them, but if she had them, is it a crime? Let me tell you. That chamutwaide no kujeria abamawulira bannange saagala mundeke. Let me tell you. Walabako ku film gye bayita Money Heist. Ina series. Ababbi babba sente. Abantu babanga bago. Okubeetaasaako. Walulu obbe ekintu okwetaasa ku bantu mob. Oyina kujja muno okasuka mu bantu totera kubira nga babbi babikozesa you offload omunyago n'ogwejjako banaye mundeke kati okubanga gwe bakulowoleza bulowooza nti yagakolera president kyabulabe nnyo oyina okukwata ekisawo kijjemu ennyama ezigikasuke emisege gikuleke akiddingana ennyo kike nnyo mu mitwe gy'abantu kijja muyamba abaagala obwa president bakambwe nnyo bakambwe nnyo nnyo
ate mu bo president tunulyanga General Muhoozi n'otunulya leader buyabwagala abamu ba wansi abalindiridde ebifo kati yo Kabanda yekakuba omutayimbwa n'alayira Muhoozi Honorable Kabanda kuba omutayimbwa ku mutwe n'alayira Muhoozi towekanga kyenkugambye kyekyo nze nkyogedde Honorable Kabanda yekakatya kuba omutayimbwa n'alayira Muhoozi tamulyanga afiira kuono bali omunsi abali wansi ate bakambwe nnyo so kino Honorable Amongu kimukolera nnyo era kyamuwadde n'obuweerero nnyo ajja kwebaka kutulwa ate akiddingana ennyo soba oba president buli mukasaako tewalina kubawo muntu mulala alina ambitions ezo nti bw'olaga obulazi nti oyagala olubukukeeredde transitional politics mubi gwegenda olonyeze George Saitoti yafa atya kubanga naye byakoze byadde bikambwemuuko George Saitoti owe Kenya yafa atya Professor George Saitoti genda omunoonyerezeeko transitional politics mubi bwe mubanga mumanyi nti Museveni strictly yadda muba n'obuweerero bangi abalina obuyinza aba tebakola ki tebalwana but scrambling ebeerawo nga bonna bamanyi nti ono kirimanyi alabika afuluma issues zoyina bo ze batakola ki zoteeza kulala na maaso bayinza kebera pressure ebyangungu netwayinza kebera mubiri gwonna okutegeera buli kimu ekyerimu so one njagala abatula abategeere nti omuntu afa ate ekyokubi tuleke kumalamu basawo bafa amaanyi kuba nafuya nnyo abasawo ng'ogyeko kuba nti bantu bayivu nnyo balina n'ekirayiro kyebakuba ekiyitibwa Hippocratic oath ekirayiro ekyo kyava Greece ti omusawo akuba ekirayiro ekyokukuuma ebyamba by'omulwadde n'obutakozesa fubitizi lyonna ku mulwadde yenna kati ate eyo bw'ovaayo ne tudda ku basawo ba wano abasawo ba wano mpulira olulimi olulengeza please nsaba tulukomye because oba naafulume singa tebaliiwo bwe bavaawo ne bawithdrawing oba ne basigenda ku strike omwezi mbabuulya mmwe mukaaba we have fellows here abasawo wano nga bayivu nnyo kyotasuubira to the extent that babayita ne surgeries mandwalirawo ge mulowooza ag'amaanyi ebweru genda ku Aga Khan gende Nairobi hospital tojja kubulawo badokita bawera 3 bannayuganda ate abakugu aba waggulu gende India gye bali gende South Africa gye bali waliwo mikwano gyange bali Australia nga the Ugandan doctors in particular tugende ku musawo ono kubanga mumanyi oyo nanyini eddwaliro simanyi oba yakoze ku operation oba junior we but at least nanyiniyo Dr. Castro yasoma Makerere emyaka 5 nakola internship namala nagende South Africa mu university esinga y'okusomesa ebyobusawo South Africa gye sijja kwogera I'm sorry nasomayo nakuguka mu ebyo bikwataganye n'enzaala y'abakyala byonna bikwataganye n'omukyala n'abikugukiramu eyo gynecologist dabeera gynecologist no something mukugu in other words nnyo ali ku level ayitirwa ne surgeries ez'ebweru kubanza ne family yengi manyi family y'abasuubuzi mu kibuga omwo humble people abalokole nnyo ekyo kijja bibadde byogera kakati akalwaliro n'ogenda no si kalwaliro Alexandria it's a clinic eri ku world class eri ku world level waliwo ebikolerwawo bingi oli atabimanyi byowulira bino bibagamba abakyala bamutaddemu omwana byonna abikola oyo abikola wano nebweru eggwanga mwana muyivu nnyo mutegeevu nnyo neryo eddwaliro si kalwaliro nga gwe bwoyinza okulowooza ate si kalayisi nga gwe bwoyinza okukola ki okulowooza so tuleke ku nnyo okunafuya abantu n'okwagala okwambaza omwana omuto bw'atyo etreasure y'eggwanga mwambaza ekintu nti mutemu ekyo si ekintu ekirungi kituufu omuntu aba afudde abawo sentiments abantu banyiiga netunulye ne factors endala eziba zeetoolodde kankuwa ekyokulabirako kungu naliko omubaka wa parliament teri batemu teri nkwe teri kifo kirimu butemu kifo kirimu bunnanfuusi kifo kirimu nkwe nga parliament ya Uganda really yes nkubuulira neera somebody obeera safe nnyo mu parliament ya Uganda oba mubaka nga tofunye mu mukwano gwo mu parliament teweetaaga kuba natidde nnyo bwe nawulidde mu bakungubazi abamu nga mpuliramu agamba nti
honorable yangamba ayinayo surgery honorable yangamba ayinayo surgery ekyo nalabye nga kyabulabe yangamba ayinayo surgery yangamba ayinayo surgery yangamba ayinayo surgery kyabulabe because of the following omuntu tabulira ku mikwano gyo nti nina surgery bate mu bangi abatulindiridde naye nga ayinda olunaku lwana akutemula ng'obutemu obwo tebujja kumweyambaza mu bulago tebujja kumukka mu nsingo oba point ogitegeera tekiri advisor omunabyabufuzi kubanga tava nnyo mu maloogi bajja kukulumba bakuba amasasi batirewo ne malaaya bajja kuleeta malaaya bamuttirewo munabo bakutte bagenda bafune akasajja ali namukutte ne mukyala wange bamutidde mu bamutidde mu loogi ne mukamusajja oswale n'omutemu oli abule bagambe waliwo ayamusate ko yamusera era conclusion buli omu ajja kuconcludinga ngati yabadde namukati exactly oswale nga buli omu agamba ono bamuserwa mukamusajja yabadde aliko ne mukamusajja batemu bangi abaagala okutuwa obutwa okututtisa obutwa naye ng'alinze wabeewo ekyekwaso kiba kirungi omuntu ali ku leve eyo okubaako n'ebyama ku kikwataganya n'ebyagenda okukola ku bulamu bwe naddala wekiba kisoboka agendeko ng'ekenya oba wa naye nga in most cases ekimutwala Kenya sirwa nti ontwali bujjanjabi naye kibe kyakyama bantu bangi ababa mu saakozizo ng'oluusi bali mu kukozesebwa okukusaanyaawo nze singa mbadde muntu anoonyereza nga sinayogera na ku bya ddwaliro nsooka kubuuza honorable ewaka yavuddeyo atya that chain of travel okuva ewaka okutuuka ku ddwaliro nenenginoonyerezaako ayina bwe yasinkanyeeko kubanga nyinza okutuula naawe ng'okimanyi ngenda kusajjere ku ddwaliro honorable yitako wano nkulabeko twogeremu olyoka okola ki nentuuka ngamba tunye kakofi kumbe kakofi nga gwobaze nti wentuukira mu ddwaliro kyotaddemu kijja kuba kimaze amaanyi oluusi nja kuba maze n'okuyingira sawa sajjale baako n'essaawa uyo dokita yangambye sajjale ya ssaawa nnyo okeyita wano tunywemu ka coffee that is important. Number 2 nalabye munsonyiwe nalabye omuntu VIP kwaga honorable badde VIP VIP yabadde mu kasenge weyabadde alindidde surgery naye ebifaananyi ne bifuluma nga ayinamu abavubuka basaagirya about 6 of them. Nakyo kiba kyewuunyisa such a personal profile eyo kubanga kikulu nnyo waliwo abantu abali ku level eyo tebabeemanyiiza nnyo okutuuka ku extent eyo nti agenda kuyingira mu ruumu yakumulongoosa mwena muli ne mu karuumu ke mulinga mukaaga abamu batudde ne ku kitanda nga ayina ne byanywa yadde anywaki ani yabimuwadde. So eddwaliro kyangu nnyo okuresivinga omuntu ng'orede bamukoseza ekyo kyangu nnyo ku batemu betuyina ate nga weebali ekyo sikyogera nga serumamu parliament gavumenti yawo erimu bamafiya abatemu nesigamba nti baba ba gavumenti yoka n'abopposition mwebali abatemu abakozesebwa nga batemu. Yes, nze mu parliament babuuze tosobola kulekera opposition muno kyakunywa mu parliament bakugyewo dda buli omu abenaalimu omulaba nga tasobola kulekerawo enaalimu munne kyakunywa. Bannabyabufuzi effubitizo eriri mu parliament obufu bwokka buno ebibiina bye bugaba nti enaalimu egenda gaba cabinet kati olaba enaalimu buli omu alaba munne w'enaalimu nga mulabe olwokuba alowooza yajja okutwala ekifo kye. Muli mu opposition buli omu alaba munne nga muganzi nnyo mu bantu mu kibiina kyabwe okusinga ye nga naye problem yandyetaaze okubeera kifuipu entaze okubeera chairperson w'akakiiko banza kiwoole. So anybody can kill you. So oyinza oli asobola okukola ekintu ng'akozesa obunafu bwo embeera zo mwenyini mwe bayitira naga tufune olunaku lwanaaba mu kintu oba loogi ezo bazikozesa nnyo abatemu baagala nnyo aba VIP ng'ali mu loogi bwe bakutira mu loogi ensi ekondeminga mangu bwenzi yafudde bwenzi. Kubanga ekyewuunyisa Honorable Munyagwa ekyasoose okwogera oyo mwenyini omukubayambi be ye byasoose okwogera eri abamawulire ngaga nti abasawo baabayise bavuga nti operation ebadde successful okulongoosebwa kuwedde bulungi naye mbu okusinziira ku nkuotinga bigambo bya muyambi we nga bwe yabadde ayogera
nakati ne bamu ku bayambi be ne babayita mu recovery room agajangu mujje operation about successful naye tukola ki mujje katkangu ekyo kulabira totawaana nze bankwatako mu sauna Kayihura yankwatako mu sauna bakuyola ekiro olulala naye bankwatako mu sauna nga nakesiba na dojinga esimu nenzejjako naye nayiga okuba polisi ya Kayihura ekimoni nga nteeka esimu mu charge ewantu nenzirekawo nga bwe bantrackingira ku masimu nga balowooza simanyi nentambula nga siina wadde esimu ne driver nga nzimugjeeko ne driver aŋŋamba ku olumbu afunye embiro ngabeera ava nnyo wendi kwanini avavaawo nemwa kwanini wona babayika kyekingobeera kwanini wona babayika driver abeera nvavaako obiseera wali wakyalo bikoolo box oba yalina n'akasimu akalala kwakubira ntuuka kusawuna ne banjoola ngamba kuba nze nekwekanga poliisi nga tuli mbyoyakwekanga kasawo ne babesije kumala wiiki 2 mu Kampala nga tosobola kunfuna kuba nze nali manyiko batunoonyeza nalina motoka wa meya nga bagiteeka mu traka nga lwenakola akavuyo sigibaamu bwe bajja ne banjoola ne bantwala owa poliisi naga abapoliisi bazibu nnyo nali katuku naga driver oyo muleke muzibu milioni 2 zakuweereddeyo kati nkunyonyola mwenga temunagamba ddwaliro etimiteeriyo ezo gurupu mbaka zabadde abanazo singa mbadde nnoonyereza nandiwuliriza amasimu g'abavubuka bonna nga bwe babadde babeera n'omubaka singa ogawuliriza ennaku 2 okuva emabega babadde boogera nga yakafa owulira anyoleddwa n'atanyoleddwa yawulidde ebintu bingi omanyi mu bitongole by'okwerinda wano poliisi yesinga olugambo abapoliisi balina olugambo bana abapoliisi bansi balina olugambo olungi alumika agenda ku ofisi ya OCCID ati nga anoonya fayiro nawulira emboozi oba oli wano oli emmere najjaawo n'omuwayo ebiri ez'emmere anaga hello your things are not easy I heard the boss saying tebitambula mpulidde boss ayogera bwati ne bwati hello you man kyova olaba basuspects abasinga ndowooza nga n'amagye gabakwata olusi tegabatwala ku poliisi gabakweka ewalala kubanga bafuna information nyingi kakati yafunye ebintu bingi nkakasa bye yategedde byamuleetedde n'okugamba nti omanyi balooya be neetaaga be bali be navumanga be nayisangamu eggaali be neetaaga kati be balina okuntaasa neera expressly bakubira mukyala we musaamu ekitiibwa ate mumusaasira Dr. Zahara yansomesa amateeka Makerere Dr. Zahara Nampeewo omukyala mugezi nnyo she's a don of law at the school of law Makerere ate yagikulira naye bayogeddemu ndooza n'omusibe naga kino wekiri abakulu bali betwayisangamu eggaali be bakisobola kubanga ojja osoma akatabo bakayita Palace Intrigue akatabo ako Palace Intrigue kafulumya emyezi ng'esatu emabega kawandikibwa former CIA agent oba CIA agent simanyi oba yakatale ne kugunde ku Google nenja kuwaako kopi okalabe Palace Intrigue bwekaba ku Google tekaliiko nja kakufunira okasomeko kubanga ayinza okuba kyayagala ssente nga tanaka uploadinga nnyo mwekasoma ng'olina kukagula nakagula Dubai $150. Palace Intrigue refers to the Khalistan plots, power struggles, and drama among high-ranking individuals within an institution. Yes, exactly. Genda maso character. Wenda weyogera ku manipulations of what kwogera ku bintu bingi nti okweryamu enkwe nga muli mu kintu kyekimu. Mu bukesi bwange obutonotono bwennyina mu opposition nze ndi civilian ine naffe mu civilian tuba abakesikesi mukunoonyereza oketta kubanga party president olina okubanga nawe olina amatuba ogateeka on the ground owulire ekiduduma Kivumbi balina okulwana nnyo balooya be nyina gwe nayogedde naye gwe sijja kugambamu ku balooya be ne mugamba mulwane nnyo omusango ogwo gubeere solved politically gwetaaga political solution kubanga kyekibuuzo kimaze kulowooza kyekigenda okutaasa mwami Kivumbi eddagala lirina kuba lya byabufuzi gwa byabufuzi omusango of course gwa emanating kuva mu byabufuzi nene kugenda mu criminality kati criminality
omanyi waliwo omuntu okuleeta ekiso okukikufumita gwe n'okimuggyako n'okimufumisa. You get the point? Yeah. Neera n'ogamba nti ono yeefumisa obujulizi ekiso akiguze wagundi wali. Ne neighbor namulabye ajja nakyo ngenda fumita kungu sonyo okukozesa erinnya lyo ngenda fumita mwami kungu ate ne basanga akyefumisa nti yeefumisa bwanoonyiza nga tanda n'akakale kanette neyesaanyaawo ng'obujulizi bwonna waliwo kituyita corroboration of evidence okugeraageranya obujulizi n'ebibaddewo waliwo kituyita the res gestae nti mu law of evidence the res gestae byebintu emboozi yonna ekwata ku buzibu omusango oba ku nsonga eyo gye mwogerako kandi once you corroborate byonna n'obigattagatta naye kungu eyazizza omusango kaakati ojja kulaba bujulizi obujja okuleetebwa konale mwaka 20 kwogera ku biri mu kooti mujja kuba mu akatambi ka meeting mubumu ku bujulizi obuyinza tobeera surprise nga mubumu ku bujulizi security bwereese mulimu akatambi ka meeting kyendowooza nze manyi ndoota naye baka nendoota ebintu ebimu ate nsijja kusirirota kintu nenkigamba n'otakiraba mu politics wa wano waliwo likelihood nti waliwo meeting oluusi eyatuula ey'okuplanningira olunaku lw'akalulu ne post election egaali nga zirina okuzimbibwa bakandidate nga vice president wa Buganda oluusi ne bateesa ku gaali okuzoganya ebigambo ebyo terobiwulira kuzoganya tubazoganye kalulu olaba nkagira nga baagala omwana okukatwala tubalumbe tubakole kitu kakati ebyo biba birungi okubiteesa nga okakasa nti gwe mbiteesa naye mumanyi nnyo lwe luli oluyimba olowooza ozimba kalinaayo kati Kivumbi ayinza okuba osanga yasharingako meeting emwambye ayinza sigambye nti yakikola ayinza okuba oluusi yasharingayo ka meeting information ne bagitradinga naba wagikolamu esente oba okugitradingamu ekifo bano mbawulira bagamba bino naye nse munnangirire siina buzibu palace intrigue palace kakati bano bafuna ka recording yako abo bambega nze siri musirikale naye abasirikale balina olulimi lwampulira wawe kyebayita actionable intelligence bakawulira ng'ebigambo ebiri mu bikakali nga buli omu bamukwasiza ebbendo kati that's actionable intelligence kati bagamba kamanda ye naddala wa kamanda ye waali tuteekewo kaditaaki kabeere wali okumpimpi nga ebimanyi ekijja omanyi kati bawulira nti waliwo gurupu ekuŋŋaanyaawo they will swing into action kireeta ebizibu so Kivumbi nkakasa akaseera honorable keyadde ku poliisi emu yabiwulidde n'amatuuge ani ya play rolo kyai buli be yali ayita bakuligizi be buli omu gye yaplayinga okubanga yali awo kati nga bamulyamu ddolo nadda ku lugero luli lwentera okugamba nti bw'olabanga emmese edduka eva mu kasaka yesoga akasiisira akakutta omuliro manya nti ekyokya ekiri mu kasaka kyokyo okusinga omuliro guli kasiisira nga wokya nnyo okusinga omuliro eno mese weeviira mu kasaka neyesoga akasiisira nkakutta omuliro kubanga nange neewunyiza enkyukira zino kitegeeza ekigigoba mu kasaka muli kyokyo okusinga omuliro guno kyo kikwataganye na bino olaba Kivumbi alaajanira Sseggona nti ajja antaase Lukwago oliwa bampuuga muliwa babasaalirwa manya nti ekimugoba kyokya okusinga obubi bwe bwalowooza bwali mu Sseggona obubi obubadde gyali alaba bukambwe nnyo okusinga obuli mu Sseggona he has realized exactly ebbanga lyamaze mu kaduukulu mu politics si buli kitemagana nti zaabu oliba oyimira ku mazima oyimirira bw'omu never ever anybody to defend you Honorable Bweni yagenda maaso n'agamba baagala nnyo okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa yagamba atya baagala nnyo okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa
omwana Bobi Wine akuba omuziki banaye ali muyimbi wange baagala nnyo genda mu naye tebaagala kufa kiki ekikujja mu mbeera nga kayimba kano kazannye akati Bobi Wine alina vaasi gye yayimbamu awo oba bagiyita vaasi simanyi egamba etya nti buli lwoyimira ku mazima nga weesigamu manya togenda kuyimira emuteri agenda kujja kudefending never expect nobody to defend exactly tosuubiranga omuntu yenna agenda okujjambu ayimirira naawe akutaase ogenda kusigala bwomu onaleba omwaga kivumbi wekiba kituufu nti oluusi waliwo meeting eyatuula bwe kiba nga kituufu ngambye bwe kiba saagala muŋŋambe nabitegedde ntya nteebereza naye n'obudde bwakaba bateebereza enkuba ejja kutennya ate so bwe kiba nga kituufu nti waliwo ekyaliwo alina kuyimira yekka ye yagiyingiramu ng'ali ku mazima nti bannaye tuzoganye banne nga si bye baliko kati bambe n'afuluma ng'amanyi nti oluusi kye bamaliddeko kyekigenda okutambula kumba akatambi kamaze okugenda ewa jjajja kyova owulira President Museveni juzi yali agamba mwalimu bamwoyo gwa ggwanga did you hear that namuwulira nga yogera ku bamwoyo gwa ggwanga batayagala buvuyo obwo be batemyako oba okitegedde kakati kantegeeze abatulaba tulina abakulembeze wano baloota ebintu bingi State House tugenda kuto Uganda empya baagala okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa oluyimba lwa Bobi Wine it's a landmark it's a landmark it's so monumental baagala Uganda empya naye tebaagala kufa Uganda empya okugiyingira tulina kusooka teyali takeereza nti exactly nti kufa naye nze ngamba nti mbagita metaphor I don't know but abaliterature babimanyi nti message nekusike I don't know simanyi balina babiyita mu literature si metaphor nsasoma literature but message etali enekusike era akutegeeza nti buli kyoyagala kyonna weeweeyo otoba okirwanirire naye bwe tebali redde kukirwanirira naye bakirimba abantu tukyaga babiyogerako oli ng'oyinza n'okulooza nti bali serious naawe n'obeetabamu g'oba wamazima omaliza kikulidde point ogitegedde bulungi meeting eyo weba yaliwo nga yakyeyalinga meeting eyo eyinza okuba yaliikinga bweba yaliwo bamwoyo gwa ggwanga president bayogerako bamwoyo gwa ggwanga bayinza okuba bagiriikinga mu kugiriikinga kati abayeekera bwe bakufunako information bwetyo oba ogudde mu gaapu zaabwe ayimiridde yekka ali yekka kati kankubuuze let me ask and this should be on record what are you asking he is the deputy president in charge of Buganda ina ba MP elect 38 mu kooti walabye bameka nalebyeyo mwami Ssenyonyi Joel nani omulala producer wabadde omulala manyi njagala ombuulira wabadde bameka ate nga bebandibadde bamuwa immunity nga bwe baali mu meeting eri egambibwe yatuula bandize ne beeyiwaawo mu kkooti bagamba ono mumuwaayiriza musango gwa byabufuzi you make the case look political you make look a frivolous and vexatious case omusango ne mukufula gwa byabufuzi nga bwolaba aba PFF bakola gwa Besigye ku kkooti marshal mwenna ne mulumba mu kkooti ne mulumba awo ba MP elect ne mubeerawo saalabyeyo ono vice president waffe muwaayiriza byonna mbimusibako abantu mwe baba batta mwe mwakobye ne mwogera buli gambo byonna mwagala okwogera ne mupainting ekifaananyi ekirungi guno omusango guli political kankunnyonnyole bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko you're being philosophical bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko balinze emmotoka zaabwe za milioni 3 mu mmeka oli awulidde emmotoka ya milioni 315 ng'ombuulira ebyo by'ekiralu lwaki tebaabaddeyo palace intrigue baatidde ki anti kakati bwe kankubuulira kubanga wali badde obasubira under the circumstances okujja bage bannange we are standing with our own nze saagala kulumba bantu omanyi obusiraamu tebukkiriza kulumba omuntu atakulumbi naye majority if not all of them buli gwe balangirira simu yamala kuvuga ali bakiwakanya oyo omu ali bakiwakanya
onkyazanga naye. Come again. Buli yalangirirwa. If not all of them, majority of them, if not all of them, buli yalangirwa essimu yamala kuvuga. Ate no bawe bituukidwa. These about 50 MPs? Ndi nnyo ku Buganda saagala nnyo kulimba kubanga ekyebusoga kyayawukana kyali kyakaddaga vs Sandipe. Okay, buli mubaka eya opposition wano mu Buganda majority if not all of them buli yalangirwa essimu yamala kuvuga. You're giving us a very sensitive revelation. Exactly. Buli yalangirwa essimu yamala kuvuga kati ng'essimu egamba ki nti Adamu mulangirire wacha huyo yalibanga mu Luswahili mumuwachi Adamu wache wacha huyo Adamu naye kungu tonjogeza bintu bingi ze no kungu ojja kuleeta ebizibu omanyi wacha mumuwachi mumuwachi haro mumuwachi For Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu. Simu yabanga mu Luswahili. So ate abavuganya mwami mu 7. Simu yabanga mu Luswahili. Ate esimu nevuga atenze kugambya va mu 7 bakakuleta bizibu. Okay, abavuganya government. Okay, yali evawa. Kugambya esimu yabanga mu Luswahili. Kakati atogama nti yava president himself bakakuleta. Ngambya abavuganya government kulembera mwami mu 7. Bangetoleta bizibu. Ekyo omuntu gwe sogedde omukuondako. Ninge simu yavuga enga ya Luswahili. Wacha huyo. Nani who is there? Nani? Wacha huyo. Mumwache. Wacha huyo. Did they put some other language mumurujo? Secho simanyi kungu totabika mbintu yesogedde kungu ojja kuleeta ebizibu emitawaani emingi. Chovola ba. Waliwo ababaka abamu nga ne declaration form bazituma bakyala baabwe. Nga balina bali comfortable bana balaje bakabira banaite banzibo obulungo oli atumye na mukyala we gendo girete girete what an observation mukasera nga bamulya nyama bo abalabalaja nanti bantwala because nalaba mulya nyama nendaba omukyala owa Makindye West Ruyulika nendaba mwanyiraze Malende nga bagumbye ku Tale Center bagamba wano okufuna obuwanguzi I have to be there katiyogera abalala abatali wabatu mu butumi ogambye wale batuma bakyala ba wale batuma bakyala ba gendo girete as simple and easy as that nero omukyala najja nga yekoze ne ka makeup bado obugoye bwa weekend nagamba mujimpe y'omukulu bagintumye mujimpe mumpe bagintumye nga mumpe ne bamwana gakale genda wangudde yali sure how is the candidate declared and who should receive a candidate's declaration form then research tegereza because John abadde munyagwa ku TVM nangamba nti okufuna obuwanguzi wali olina kuyita mu tanulu nagamba nti mulya nyama nanga nti okufuna obuwanguzi ku Tale Center waliwo buli kika kya fujjo nangamba nti ye ne DR forms ze yayingira nazo wali zaali za bwa meya kwegamba okulaga obugubi obwali mu kintu ekyo naye oli bwatukira okuba nti okay ali relaxed natuma na mukyala we agenda nditira akantu wako mwanga kivumbi yagwa mu ntalo nyingi akakatabwe nagenda omulabe ekitali anja kamutwalira kamuyambe omanyi parliament erimu entalo parliament teri government imbi mu parliament yankana ya Ruda Luvuganya government nkambwe teriche government imbyao kwenkana ya Ruda Luvuganya government nalingi baddemu government opposition nkambwe nnyo anti ebifo mulimu ebifo ebiriko supu ebyamanyi walwanyinza kuba yagala ekifo ekimu ng'alaba gw'oli competitor nga you were threat nga balina kusaanyizaawo eyo balina kutuga balina kusaanawo oli
bizibu byetaaga kwetegereza. No, njagala okendeza ku philosophy. Byetaaga kwetegereza. Ampuliriza Bannayuganda bantu bategeevu nnyo baba bategedde. Nedda. Paris intrigue enkwe z'omunda mbi nnyo zitisa abakulembeze abangi. Yes, njagala tuddeyo wali. Badde nkutegeeza enkwe zaakolebwa Honorable Kivumbi ku poliisi zonna yazitegeera. Nkakasa yavaawo ng'ategedde ku network gye yalina. Sigamba nti yali akolaga ne poliisi. Naye mbabugambye komiti gye yali atuulako ya defense ne internal affairs yamuwa information nyingi. Tibabadde oyita banno bakuliddemu olukwata right from the top bakutadde dda. Kiki ekyo kye badoga nti lwaki Mwami Kyagulanyi tamupositingangako? Mwami Kyagulanyi ebintu ebyaga Honorable Kivumbi yali alina obipositinga yali alina obiwa attention era nabyogerako. Kubanga Kivumbi waba mulwanyi yafiira mu action nti mission gye mwali mutaddewo yakabanje bwe bufu bwe bumu bwe yali akutte. You get the point. Kati ye commander ayandetaze n'okuwa bakamanda bafa waliwo ennyota ze babawa posthumously ng'afa yafa ne mugamba nala President Museveni yagiwa Ahmed Seguya from something oba sergeant to major posthumously. Kati ogamba general no bamulidde naye mu butuufu abadde brigadier general kati ye lieutenant general Mwanga Kivumbi. Era n'ogamba general waffe gwe mwali kumwatutte tubabuulira mwatukubye it was a slap in the face naffe tujja kubeesasuza. Naye contempt card gye baazanya ku Kivumbi okutuuka okumutwala mu kooti e Butambala ng'ali yekka olunaku olwasooka kyali deliberate. Waliwo omuyambi w'omukulu omu yali ku Tale Center ng'omukulu taliiwo balinze declaration form y'omukulu ng'omukulu taliiwo ali wakawumuddemu. Omukulu nnyo mu parliament ne bamubuuza waayi mukama wo nga tayogera tebali bya Kivumbi. N'agamba ebintu bya Kivumbi bizibu gola fada birimu fada byogerako kakati bw'obanga olina kyolwanirira manti olina kuyimirira otya wekka. Otegenda tojjafuuka saddaaka. Muwanga yafuuse saddaaka. Opposition ya wano yatabuka ffe ebimu twali tubirabyeko yatabuka. Chris Hani South Africa ANC yalina kamanda ali akulire department armed wing ya ANC bamuyitanga Chris Hani yali chief of staff wa armed wing wejje lyabwe yaliko ne Uganda wano batrainingirako abamu ne Uganda wano. Chris Hani bamutta ku Easter nga bamaze okumala nga bavuddeyo mu nsiko Mandela alinde kwata ntebe yabwa president bamaze okubeera integrated. Easter bwe yatuuka n'ata abasirikale benti mugende muli Easter. Chris Hani kirowoozebwa nti banne ne bamulyamu olukwe ne bamutta. Paris intrigue balowooza nti Chris Hani ono mukonto we siizo abalwanyi bali mu mitwalo tugenda ba incorporating mu Nigeria South Africa. Nkulayirira Chris Hani ajja kuba wa amaanyi nnyo ajja kuba tusinga n'amaanyi tulina mugirawo wano kubanga yajja kuba yayina ejje mu ngalo yabadde mukama waawe mu nsiko. Banne ne bamutta ne bagula machinery yalimu ava mu Eastern Europe n'amutta machinery ne bamukwata ne bamuteeka mu namusalira ne bamuteeka mu kkomera. Ekibonerezo kye basanira machinery oyo mu government ya Chris Hani yennyine ya ANC ng'emaze n'okukwata obuyinza kyalaga nti abamutta bali bakibiina kye bennyini. Kubanga buli muntu yandowooza nti wakirwa machinery bandi mukubiddewo n'amasasi ku muti wali. Neera ku mulembe gwa Jacob Zuma machinery bamutta ekibonerezo kyero kyaggwayo. Abalwanyi ne bagamba naye mugenda kwata machinery ayatta kamanda Chris Hani mumulekadde ewaabwe bayirugwayi. Government ya Zuma negamba yeah he has to go. N'afuluma n'agenda. Wanaga this was indeed an insider's job. Kakati nkunyonyola Paris intrigue. Ani anabeera lopu, ani anabeera commissioner, nkuba byakulabirako ani anabeera ki? Obuzanyo obungi obusambi waawo taaki ziba nnyingi
tulina kye twayitanga okukuba ennyumba nga tusamba omupiira nga banno basatu bakuteeka mu kasumbuusa nagamba ogukwata nga naawe odde ebbali ng'onadda mu kasumbuusa gw'ogugjeeko naye ennyumba bagikuba n'olwala ne kantoolooze mu byobufuzi mba nga abantu bataano nga mutudde awo wabawo omu gwe bakozesa bw'olabanga nga ku banna bonna bw'oba tunuulira banno nga ku bonna tekuli gwe bayinza kukozesa manya gwe gwakozesebwa toyinza kuŋŋamba nti obubi bwe balaba mu mpuugo obubi bwe balaba mu sseggona obubi bwe balaba mu balukwago nti ye mu kivumbi tebwamuliimu ng'ate buliidi yali emu nti kivumbi baali tebabumulabamu anyway natize nkubuulira oli wadde mba okutegeera oba totegeera bireke so njagala okutegeeza Mwanga Kivumbi yaliibwamu olukwe kati he needs a political solution. Mukyala wa Kivumbi namulebe juzi agamba tiagenda kunoonya President Museveni boogere. Let her look for President Museveni bw'anaamwadde audience bino babimale. Ate nja kusaba gavumenti Kivumbi musonyiwe mumuleke. Awezezza emyaka 5 n'omusobyo musajja akuze ekkomera eryo liyinza obutamuyisa bulungi. Mbadde nsaba ekya Honorable Seginya tukifunemu ekyokuyiga. Honorable Kivumbi nsaba wakiba mu ebbeeru awoze nga ava bweru. Naye omusango gwe bamukyajinze teguli triable by the Chief Magistrates Court. Teguyinaako kye tuyita jurisdiction. Taguyinako jurisdiction. No. Omusango guli only triable by High Court. Kati by the time you have him committed biki try etandike no. Okay. Obulamu bwe buyinza okubeera a bit disrupted. Kakati mbadde nsaba government omusajja muweewo ka breathing space. Okay. Sajja muweewo ka breathing space. Yes. Webyo. Jagala kujja onsimbi zino bwe tujja tukwate ku nsonga ya Saif al-Islam Gaddafi. Libya teddanga mukutere. Naterereyo kweli? Tesobola. Tugende ku kiri e Libya. Saif al-Islam Gaddafi mutabani wa Gaddafi omukwabo batabani be baddewo waliwo yafa I think a couple of years ago. Ono badde atunulirwanga I think ono wakubiri kwaba bakafa sofa. Fabasiramu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waliwo essula bagita sulati muruku. Sulati muruku sula eri mu Qur'ani Allah yatugamba nti bismillahir rahmanir rahim nti tabarakallazi biyadihi muruku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa limauta wa lihayata liyabluwakum nebigenderako nti amatendo gabeere eri Katonda oyo omugulumivu ayatonda okufa n'obulamu naye ng'ekimutonza okufa mufunemu ekyokuyiga mwabasigadde ku nsi. Kyannaku abase Saif al-Islam babadde balabe ba Kano Muammar Gaddafi omugenzi nga ndowooza baagala kumalawo ligase ya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yabeera ku Loggerheads ne West kye tuyita West abatuuliza bakitegeere bulungi NATO America ne banywanyi baayo yabeera nnyo yasika nnyo omuguwa nabo okumala akabanga ne babanga abaddiŋŋanye nga amaze okuliyirira abantu abafiira mu nnyonyi ze Rockaby discotheque oba yawe Europe biki waliwo bombs terrorism yalwanagana piiki ye okubukubagano bwe na America obwali nnyo ku piiki bamationalize okuva e Libya kigamba nti benyigira nnyo mu butujju. Muammar Gaddafi n'atusa time ng'ayitira mu mutabani we Saif al-Islam nga chief negotiator kuba yesumira mu bazungu. Exactly. Na malawo obukubagano obwo neera Saif al-Islam yakyalako Queen wa Bungereza omugenzi yamuwako ne invitation okwatenika ku bubaga obumu obwabeeranga mu Buckingham Palace. Saif al-Islam yali asomedde Bungereza ne paka ku level ya PhD. Yasoma PhD e Bungereza ku London School of Economics. Nti ne bamulaba nga muyivuwa yafunye education y'Abangereza nga bamulaba nga reformist. Ate yaleeta eneesula egamba taata tuteese. Neera Gaddafi n'ayagala okumuwa ekitiibwa ekya namba 2 mu ggwanga
Sheif n'akigaana buganyi Libya kubanga yali reformist ng'agamba naye tuteekewo ka democracy wabeewo omuntu engeri gy'ayitamu okubeera omukulembeze yakigaana buganyi. Gaddafi Allah amusaasire teyafuna kwolesebwa kumala, yabeera nnyo selfish oluusi ne ku baana be bazaala. Kubanga at least ekikuweerezeza omwana agenda asoma nti at least ebyakulema okutegeera yabe nga abikola ki naye omwana yamu advising ebintu bingi ndowooza Gaddafi n'abeera reluctant okubiteeka mu nkola. Ate nga abantu b'e Libya nabo baali bamuguze Saif al-Islam. Kale Gaddafi awumula tulekera ono omwana nga balaba enjawulo gy'alimu. Gaddafi ku myaka 42 gyali afuze yali yantuse ku myaka 35 yandikitadde n'aleka omwana n'ayingira. I think yafuna kwolesebwa. Ne wabeerawo ensobi ezakolebwa of course eziri obvious. Arab Spring bwe yajja netandikira mu Libya, yatandikira Benghazi. Libya yali emaze emyaka 42 nga tefuna wadde okwekalakaasa. Ngefuna just bano balumbaganyi kuva bweru. Gaze nalike twafunako emergency landing. Nali kunyonyemu nefuna emergency landing mu kibuga kya Libya Brega. Omanyi bana benyonyi babalanga tugenda kufuna tasobola kugamba nti gwanga bweri boba airport Entebbe International Airport analisima na gwanga. Actually batukwasa batuwa agents bikine batwala ku hotels nakuwa nakulabirira. Kati mwentegera nti ndi Libya. Kati twali mu taxi ngenda kulaba alaba ku kibuga Brega nengeza kwogera ku byobufuzi. Driver taxi nangamba sirika wanone bwokolola General Sanusi amanya nti okolodde. General Sanusi yali saba kesi. Nangamba ano tulina omuntu mulamu omuntu akiririza mudembe ly'obuntu ali mwana muto yagamba yali by then yagamba mwana muto bamwita Saif al-Islam. Naye bana betolodde taata we. Saif buli lwayingira ngayogera oluzungu lumenyefu. Saif lwayingira n'atuula ne taata we ne boogera ku kyeggulo. Ekyeggulo olugwa taata we ngadda mu meeting y'abasanusi nga baddamu byonna bamusangula mu Saif byamugambye. Ngola abalibya balina misubi mu Saif al-Islam. Kati Saif al-Islam taata we yamala of course yayimirirawo ne taata we nange kye nandikoze. Nga batwala taata wo oyimirirawo naye abayokalakasi batandika ne bayingira mu CIA ne bayingira mu NATO ne bafuuka ate violent. Abantu abatamanyi ezo springs abantu okuyimirirawo ne bekalakasa for days bamu amwanga geweeru. Njagala ku example Charlie Kutahiri Square nga lwegwanga lisijja kwogera. Abekalakasi abasula mu Baraka wa Egypt nga bwosiba onozibyo olunaku bakulaga nti kungo oli omulaba nti ebozibya bajja kuwa $10. Gwezibya ng'olyawo oli omulaba ajja kuwa $10. Kati bwozibya n'okikwata nogenda okiwanyisa forex bill nolanga sente enkyata okomyawo n'abaana bo n'abazu bonna bafune ku sente okoma omugamba boosi ndese ne banno gavumenti ezo zisuulibwa mawanga ge okwekalakasa okwolaba tekuba artificial dadami tekuba organic kubeera artificial kubeeramu abavujjirizi. Eggwanga lisobola okuyingiza sente nga diplomatic cargo neliziyingiza nelisimagolinga in ne sente ezo nezikozesebwa okufujjirira civil unrest nga bwe kye banoonya kulabisa nti gavumenti ekirashinga n'abantu baayo then bagiyingiremu ngekire Iran kati bisoboke. Kakati neera bagamba kigamba mbu Trump abantu yadagamba mubateeke kalaba mulabe kiranga abantu mwademba agents ba Mossad ne CIA mbateeke mulabe ate baade tebajja kusobola kuba executing singa bagezaako Iran yandifiiridwa bajjeno nga abiri olusi n'ayatola n'agenda. Kakati Saif al-Islam yayimirirawo taata we kyali ekirungi nange nandikikoze tosobola kuleka taata wo muliro gwe nodduka budduzi naye baale mu calibrating obulungi okumanya nti olutalo nolulabika lulemye oba tulyongereyo. Gaddafi yali akyasobola okufuna kituyita safe passage tenga yawaayo oyinza obutabuwaayo n'ofuna ba propagandist ne basigala nga bamaninga front naye nga gwe wayiseemu dda. Yali asobola okuyitamu ne Saif oba Saif n'asigala. Kakati Gaddafi bwe yafa Libya embeera y'obulamu yayonooneka. General Khalifa Haftar nawamba yali akolanga nyi Khalifa Haftar ali mu exile mu America yadda buzi nakwata side ye Benghazi au pipeline weyite ya Haftar
ekikulaga nti oluusi abamulimu bo interest abali mu mafuta kakati ekyo baafuna abo amafuta pipeline nga bagirina gavumenti ne ziba bbiri eri eno awali pipeline y'amafuta nene watali ewatali ng'eri recognized by the UN. Saif Ali Islam yafunako ne chance omanyi bamukwata waliwo militia yamukwata eri atoloka ng'agenda Mali niwo militia yamukwata kubanga abamali percentage esinga balina red nga buli gobuuza agamba nze Gaddafi naye kuba kumukweka wansi wa kitanda kyange mukwekayo yali abagabidde nnyo abamali awo abacobo bwanga bw'abasiraamu abo abaddugavu ng'abawa mu kisiibo tebagula mmere tebagula mmere amasomero abazimbira amalwaliro amalaggalira amawogene Mali eyo amalwaliro galabako mbagita World Muslim Islamic Corps waliwo ekintu kitongole kyali ayitamu okugaba radio zino nga radio waliwo radio yali ekolawo y'obusiraamu bagita si Bilali waliwo yasookawo Voice of Africa World Muslim Corps something yazimba n'omuzikiteyo project ogwa World Kampala so yayitirwanga omu n'abakolera nnyo kati Saif Ali Islam kwano batata bajja namu amagezi ja utukukuse tukutwale Mali nayambala ng'omulunzi ne bakwata engamia ne bagenda ng'abazigoba abasajja ne babasalako nagamba ono Saif ne bamukwata naye ne bamuyamba tebamutta bamutemako buteme kagalo bamutemako n'akagalo mutocha military amajje gakwata bamujjaka kamu ku bugalo tabadde akatundu ngoli bana gasoko teke go wano nasi toleta zalawo wano tocha ali mutabani wa president ta we tolde kandi no manyanti ndi omanya za majje gankwata karuwa nali nabasajja bango mba mwita sweet cake mutazindo yesimba ne nalukola no mula mwita lukwago Musa naye gatwala mu nkambi ya majje egulu kwe ya strip Arua naye welcome to the barracks yatuyisave muganda amajje kasitaga kwata bogudde mu kizibu ekinene gakuleka gati amajje gaba majje kakati namutemaka kagalo na mudetaininga but kyengeza kukulaga nti so bamalo mudetaininga what happened ne bamuta they kept bamusigaza nga bagala bano bamuweeyo abagundi nga ICCM etaaga nti mulete tumutrying kakati munno kyamuyamba militia yabali yali nnyo ku line ya it was a theological theocracy yali erwanira theocracy dini theocracy nti Libya efugibwa amateeka g'eddiini ng'ekulirwa nnyo baseeka kandi ne bataputa osobola okukwata musiraamu muno n'omuwaayo eri mu mateeka gatali ga ddiini bamuwe naga kiri haramu kiri haramu bye byamutaasa nanga omwana tumuleke tumukuume kujjako ffe kooti ya Libya weri bawo ng'eyagala muwozesa tujja gimuwa era nawozesebwa mu kooti z'e Libya waliwo faction emu yamuwozesa ne bamusalira kati Khalifa Haftar n'amuwa ekisonyiwo kubanga ye nga naye ali mu capacity ya president nanga musonyi kakati Saif Ali Islam ensobi gyakola nafunako n'agendako mu exile Saif Ali Islam ensobi gyakola teyayigira ku Saddam Hussein Ali Majid mutabani wa Saddam Saddam Hussein yenyini bali muita Saddam Hussein Ali Majid family ya Saddam ensobi gye yakola ye family ya Gaddafi gye yakola ye family ya Abdallah Ali Saleh Yemen yina president bali muita Abdallah Ali Saleh naye yakola ensobi yemu kakati Saddam Hussein nga America netero mulumba Mandela yali takyali president ya South Africa naye yamuwa offer kwa Mandela South Africa yali asinga ne president aliko amanyi namuga Saddam ve Libya Iraq oje wa ne South Africa teri ajja kunonawo watuyamba nnyo mu biseera bya apartheid Saddam naagana nti nfiira ku ttaka lyaffe Gaddafi yafuna offers eziwera zesijja kwogera olw'ebyokwerinda byaffe wano yazifuna naziwulira mu lugambo Gaddafi n'okujja wano sibimanyi ebyo no mu region yafuna offers mu Africa kungu byesogedde tobikoonako naye nazitaninga down tinfiira wano these are rats cockroaches ate Saif Ali Islam tata we amala okufa Libya yafuukira ddala failed state
yandibadde kaneetegule kuba yali muyivu ekimala nga n'erinnya lye yali amanyi international nga tebamulaba nnyo nga taata wadde yafiya lwana li taata we naye nga bagamba mwana ono yali reformist nga radicalism terimu naye yali muma n'asigala mu Libya n'atuuka n'oganjagala bwa president yali alangidde n'okulangira mu 2021 yaganjala kwesimba ku bwa president bwe yagamba nti njaga kwesimba ku bwa president euphoria n'ekwata eggwanga lyonna ti omwana ono kitawe yamutulemesa omwana afuge akalulu balina okwongerayo basooka namugaa toyinza kufuga you a former convict nagenda mu kooti endala ejulirwamu ne bakikwashinga naye nga asigale nga presidential candidate sasa naga to postpone nga akalulu so bakongeza Shaifu ajakawa so tebalondanga tebakalonda baga Shaifu ajakawa nakati kati badde bategeka somebody told me badde bategeka ko wala musajja ayina byakoleka wempa weripi badde njogera naye nga musasira nangamba ndoza Shaifu bafudde tugenda funa akalulu tujja funa president owawo kati kigamba nti bali ekiro okutegeka kati abase Shaifu bali balabe batata we Gaddafi we yafiira yali apasuwinga okufuna an oil backed currency eyawamu to de-dollarize Africa totera kuli olimi to de-dollarize the world nti banaye tuve ku dola nkiraba ba BRICS babagezako kyogera ekyo tekigenda you know goes on mu dola tawalabye president we China bwe yagobeka kamanda w'amagye lwaki yamugobye nakugamba wana America tesobola kukkiriza bwanga lyonna lizanyira ku dola wagamba wana agamawanga ga protecting baguwanga omugenzi tamale mirundi yagamba tamale Bungereza bozanyira ku Premier League ekusesebula esitula ennyonyi nekkuba Premier League eyo giraba my goodness nogamba nti government ya Uganda weza abantu okulaba Premier League olutalo lubalukako wakati wa Uganda ne Bungereza mbubote bazanyisa kintu buli mwayina kyalina ekyo ekyabula China teyina kyerina nga buli wiiki buli muntu akirowoozaako Russia teyina kyerina naye Bungereza omupiira gwa Arsenal ne Man City mu America wabawo TV nga milioni 3 ezituninze eziraba Arsenal ne Man City ne Man U ne wa Man City mu America ziba TV ng'enkumi ng'emilioni 3 ezituninze eziraba America imagine naye wabagikola ne Russia ne China so abantu abayina ebintu kati America bwe kituuka ku dola eyo no goes on toyina kyoginyegako nera Xi Jinping wa China singa teyagobye kamanda w'amagye bajena babibiri yasembye okusaakinga okupajinga yadde byagwa ku madulo nga bisobo mugwako so kyengeza kukulaga nti kakati NATO eya branding eya siga Gaddafi ekifaananyi mutemu nakyemalira ne bamukuba simulungi eri Libya boleta Saif Ali Islam n'omukiriza n'abeera president abadde ajja ku disprovinga propaganda we yenna kubanga abantu baali balabe ku bulamu bwa Gaddafi nga balayine ku bulamu nga Gaddafi taliiwo ate nga bagenda nokola ku bulamu nga Gaddafi akoze ki akomyewo kitegeeza tolina bulimba bwoliddayo kulimba tolina kyogenda kwogera tolina bulimba bwoliddayo kulimba bonna nga baba nenya they will unearth all your life. I strongly believe nti abasega Saif Ali Islam babadde balabe ba kitaawe nga tebaagala ligase ya kitaawe ekomewo kubanga Gaddafi yakolera nnyo aba Libya because they said they were 4 men yes nga balina masks abadde yaddayo up country abadde yali lakisinga nnyo Abdallah Ali Saleh yali president wa Yemen Arab Spring we yajja government yeneegwa billion yali afugide Yemen akadde n'afuluma n'agenda Iran ne convincing nti omanyi dayo obere n'abahusi abo omanyi Springs ezo ezabanga nga zitukanize muna ne zifuka ate rebel groups kati Iran ne mugamba dayo organizing o demoterize Yemen but in for our interests nadda nakwatagana n'abahusi abo abachabayikira n'abeera nabo factions gagezako zigata kati yennyini na addressing high command najiga ne mulaba Iran yene kubagana ne Saudi otalo no rujja kulwawo okugwa Yemen ejja kulwawo okuterera ne ku Saudi tukiteeka on board